Omusunsuzi akutuusibwako. Angelina Bookshop wesimbidde amakanda. Anti ekutuusaako buli kika kya textbook eza nursery, primary ne secondary. Essaawa zezo kasazituka 5 tuba tutuse wano ku Soul TV. Jukira nti ne ba Monday, Tuesday, Wednesday ne Thursday zennaku ennya ze tukola mu week program omusunsuzi essaawa 5 ku 6. Tukulisaayo na Joyce webale nnyo webalire ddala bateekamu ssente mu programu yaffe eno mwebale nnyo mukola kyamaanyi. Angelina Bookshop mwebale nnyo mwebalire ddala ebitabo by'omulembe eno tugamba ebiriko ebijja okusomesa omwana wa aleme kujulirira naawe nyini omuntu osobola okuwagalwa. Tubeebaza nnyo ne twebaza bannaffe aba Bangafi abo bo bakugamba nti nno gula ettaka nga liriko emiti gw'otuule wali investment yeekuze yokka ereete returns ogagga wali. Tubeebaza ate tugamba kimu nti gwe naawe omulala ayagala okutambula naffe jangu wano programu eno gy'olina okutambuliramu bizinensi yo esobola okuleetera amagoba. Junju Francis Lugonvu Sentongo ne Siraje Lubwama bwe tuli okulaba nti bitambula bulungi olunaku olwaleero. Siraje ng'onyumidde essuuti ye obadde wa leero? Leero nejjo mbadde nina delegation gyesinkane ey'abatuula mu Boston. Badde mmanyi abatuula mu China badde sitidde naye kyentegedde nti batulaba buli lunaku. Bangi batulaba mu Boston naddala bali concerned n'ebifa mu Uganda mu kaseera kano. Bulijjo tebabiraba? Kikati kyekisusse ennyo? Kati kisusse nnyo si mu bubi si mu bulungi. Kiki ekikyuse ekitali kya bulijjo? Bulijjo era kyekibaawo. Bwe tuba tugenda mu kulonda era bibaawo. Supplementary ziyita biliyoni zitambula kiki ekipya? Nja kunnyonnyola biboogerako enkya naye ku mulamu ogwo tebalinga Aisha Made nakyambadde mbatumidde Boston awo naye olwaleero amawulire amalungi era gawakanyizibwa mu Ministry ya Health gagamba eyo byobulamu bagiyita New Hampshire Hospital egambye nti Uganda eri ku katyabaga k'okukwatibwa coronavirus. Ekonga kawungezi bagambye atuuse. Tetunnaba naye of course eri international hospital. Tesobola kusamwa. So tuyinza okukkiriza ebya ministry wano ne tuwakanya biri naye tulina kwekuuma. Leero bayisiza guidelines endala bongeddeko. Ate Dominic Ongweni yaliko omu ku bakomanda ba LDA leero abadde bakola prosecutor adakola closing submissions. Eziraga engeri gyeyakabasanya abakazi n'obwana obuto ab'enjawulo n'ebirala bingi naye byenkya asuubira okwongerayo wakomye olwaleero. Waliwo mutuuze munange bamusaawo gaba Mwamise Noga abadde mutaka ku kyalo naye bamuzisa mityana nze ntegedde n'okuzika kuwedde ate nga yafa kusajja ate nga mbeera ku kyalo. So kitalo nnyo family Katonda agisaasira. Okay, webale nnyo mukulu Siraje webalire ddala ate mukulu Migonvu. Lunaku lubadde luwanvu ensi eyongedde okubanga esattira. Tugenda kwogera ku nsonga ya coronavirus sagala nnyo okubanga njingire wala naye ng'ensi eri mu katyabaga katagambika. Nebaza abatulaba n'abatuwuliriza badde yogera ku nsonga ya Angelina Bookshop bannaffe aba Bangafi Agroforestry waliwo omukulu bambi atunda ttaka bali mu bitundu by'ekitemu awo yansanga ku Shell nampa business card nga nina okumunoonya naye akadde kabadde kakyankwatiriza ayagala kulangana musunsuzi
nja kumunoonya akutongera okubanga tuwaya munenga munamba buuzaako bingi ebiri mu ggwanga erya Uganda. Angelina Bookshop bagamba nti omwana okuva mu siniya esooka paka siniya ey'omukaaga n'okweyongerayo bakuwadde dictionary yabagiyita Cambridge Advanced Learners Dictionary. Mwami Siraji ni mulangira mugimanyi eya Cambridge egula emitwalo 48 zokka ate nga bagamba nti balina ebitabo bingi ebyenjawulo ojja kuba ndowooza bw'obuulira endagiriro ya Angelina Bookshop maasawo naye nga nze nja kwongera okwebaza bannaffe aba Bangafu Agroforestry nfunye amawulire nti abantu bongedde okumanya amakulu agali mu kusimba emiti mu bibira. Kiruma nnyo okusimba ekibira naye ng'ettaka kw'osimba essirira. Ate ettaka bw'obanga tolinaako kyapa kizibu nnyo okukkiriza okusimbako ekibira bw'oba ng'oli wa kibanja ebiseera ebisinga tebakukkiriza. Bw'ogenda mu Bangafu Agroforestry bagenda kuyamba okuba nga bakuwa ettaka bakuweereko ekyapa bakusimbireko emiti egidda bagirabirire gikule bakwasa ekibira otandika okukungula mu Bangafu ku bukadde 8 obukadde 8 emitwalo 35 n'obukadde 8 ekitundu ogenda kubanga ofuna empeereza yonna. Basangibwawo Wakiso okukidda ku district emabega wa Centenary Bank ojja kubanga obasanga naye ng'essimu ya Bangafu eri 0750 533 781 balina neya 0787 47 15 46. Okay. Webale nnyo Abalubaga nfunye amawulire agatali malungi. Mabega utwayogera ku negrundoza twakyogeddeko ku ambulance eya Mukasa Alozio. Lubaga South. Ya ambulance zali bbiri buli emu yagulwa obukadde 13 bwe bukadde 2 okuzireeta mu Lubaga Lubaga yazireetera nga bamaze okulumbirwa endwadde ya kolera ng'abantu bawangedde okubanga bafuna obuzibu okutuuka mu malwaliro. Kadde information I've got nti emu ku ambulance bazikwata paka kati ekyali ku polisi y'e Kawempe. Abantu ba Lubaga South abatuuze bateekateeka kulumba polisi y'e Kawempe. In fact sandisubidde nti njagala okulaba ebyali polisi Nateete mu 2024 bize ku polisi y'e Kawempe because it's possible. Bwe bakira ku makya nga baga nti ambulance bazireeta kuyamba ffe abantu ba bulijjo abanaku nga government twali tetulina ambulance omuntu wa bulijjo ye kutere alesa ambulance. Ndowooza issue etwagira ne ku masomero ge baali baleese gaali ga green waliwo amasomero agaali gazimbiddwa Bill Gates. Ministry negamba nti amasomero ago tegatuukana na mutindo naye ng'ewaffe Lwengo gyenva wali essomero lya gavumenti nga basomera mu bisanja nga gana amasomero gaali ku mutendera gwa nsi yonna. Ekyo kyali political. Okitegere kuba kyali kikuba UPE. Webalenye kakati saagala mugambe nti abantu okutana nabawulira nga bagamba nti abaka ba parliament bannabyabufuzi n'abantu babulijjo abagagga batandise okuleeta ambulance fine kabonera akalaga nti minisitule y'ebyobulamu teyeesobola era bazze batugamba nti minisitule y'ebyobulamu terina ambulance private public partnership. Webalenye bw'abanga aleesa ambulance nga zirina be ziyamba regardless nti zivuzaani kubanga tejjakira ku makyebuze nti gwe oli wa kino. Ensonga ezimu tuziggyemu ebyobufuzi okutasobola mu bw'abantu. Tegeddeko nti abalubaga South bateekateeka this week kubanga bagenda ku polisi y'e Kawempe okununula ambulance yaabwe kati bakyagitwala nga ya Mukasa Alosius bagitwala nga ambulance yaabwe kubanga ebadde eyambabo. Bintu binyuma olowooza accountability yeetaagibwa naye eyo kansoke Angelina Bookshop ku age 89 Mukwana Ked simu eri 07 03 681 3 6 7 0703 681 3 6 yesimu ebitabo ebirungi ennyo nga bola mu squeeze back byonna bajja kubikuwa ku ssente ezo ezikujamu mitwalo gumu mutwalo ebiri mitwalo esatu mitwalo ena. Dictionary ya Longoman Dictionary bejo tasuubira wantu wonna ate the dictionary zibakola update I think over every after 2 years ne baleeta ebipya kubanga ebigambo bitondebwawo enkya n'eggulo so ye dictionary gy'olina okugula Angelina yagituusa yekka wano yaleeta bya mulembe. Mukulu Lugonvu. Yes. Minister of Health eyongeddemu guidelines empya. Sinsobodde kubanga nzirondoola naye ekyabayisa olukikola bannamawulire Minisita General Kingo ebyobulamu byemusuubira ku byagenda okwongerako ku ndwadde ya coronavirus naye bagenza okuvayo nga pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abadde asisinkanye abamu ku basuubuzi wano mu ggwanga lya Uganda n'abava mu mawanga ag'ebweru n'agamba nti Uganda si kyangu kyakubanga balumbibwa endwadde ya coronavirus ng'agamba nti
temuli bantu ntwetegese ekimala and regardless of that but nulira nti coronavirus si wamanyi nga bwolaba sirimu ate si wamanyi nga bwolaba Ebola. In fact, allow me to clarify the air. Nti coronavirus wamanyi okusinga sirimu, coronavirus wamanyi okusinga Ebola. Olwali tugenze okutuuka wanabadde gulagamba nti amasomero gagodde mu ggwanga erya Italy. Tugenze okutuuka ku lwaliro nga mu ggwanga erya Italy ggwanga lyonna nga bwolaba Uganda, the whole country, Italy, bagitadde mu quarantine. Eggwanga lyonna. Yeah. Kubanga ne Vatican egaddewo. Webale nnyo. Bw'obanga oli mu kibuga, bw'obanga oli mu kizimbe kya salt media wano, tokkirizibwa kukola ki? Kufuluma. Bw'obanga oli mu luumu eri tokkirizibwa kuvayo kujja mufe abali wano. Eggwanga lyonna erya Italy liri mu quarantine. Njagala kera ku makya okugamba nti buli luvannyuma lwa ssaawa emu waliwo abantu ekitono 5 abafa. Every after 1 hour wabawo abantu 5 abafa. Buli katikitiki akakoona wabawo abantu abatakka wansi wa 10 abakwatibwa ekirwadde. Mulangira mbadde mpaliriziddwa twagenza okukya ku makyanga abaakafa endwadde ya coronavirus bali 2,217 ku ssaawa zibadde 3 dakiika nga 20 nga bali 4,262 nga beeyongeddeko. Ng'ovudde ku ekyo twagenza okuzibya ku lwaliro abalwadde ba coronavirus bali mu mawanga 115 115 abatandikire Wuhan mu Hubei. Abakafa coronavirus abakakwatibwa bali emitwalo 11 mu kanaana mu 10. Emitwalo 11 webuzibidde olwaleero webuzibidde. Tunuulire eggwanga erya China. Bw'otunuulira amawanga agasusiza abantu tosobola gamalayo. Litwaba abantu ne tugamalayo. Tukyasobola gamalayo. Bw'otunuulira amawanga agasusiza abantu 10 abakakwatibwa nga mwe muli n'abafudde temuli ggwanga lyetwenkana health wise nga mukyakwata ambulance z'abantu abatuyambako okuzireta ziruyambi nga namwe temuyina zammwe. Nga China bagamba nti bakakwatibwa abalwadde 8,726 abakwatiddwa nga abakafa bali 3,136 ng'eggwanga erya Italy lyakakwatibwa abalwadde 1,149 abakafa bali 631 mu Italy mu Bungereza. Bw'obookera ku makya n'olaba eggwanga erya Iran nga bakafa bali 291 nga South Korea bakafa bali 6 ng'Ebufalansa bakafa bali 33 ng'Espain bali 35 nga mu ggwanga erya German abakafa bali 2 naye manyi kitegeeza olwaliro mu ggwanga erya Germany bafulumiza ekiwandiiko nga bagamba temusindika bayizi ku ssomero olunaku olw'enkya kasita mulaba nga balina obubonero oba omusujjasujja na Kigermany. Tunuulira amawanga gano gonna America eri luddawa yakafiisa abantu 26 nga gwokera ku makya ogamba nti Uganda tulina obusobozi okulwanyisa Ebola. For your information, Ebola yazulwa December owa last year. Ku lwayo lunaku z'omwezi 10 omwezi gwa 3 omwaka 2020 gy'emyezi emeka teginawera na myezi 3 yakatta abantu 10,000. Ekitegeeza nti buli mwezi over 1,000 people bebafa coronavirus. Coronavirus mu myezi 3 yakakwata abantu 11,000 mu kanaana 11 mu kanaana mu 10. Njagala ombuulire Ebola ebbanga lyamala mu West Africa yakwata abantu bameka mu that period gyamalayo. Kirira ne wano wokka wano mu Congo. DR Congo tosobola gamba nti tusobola kulwanyisa Ebola. No, I'm sorry to speak this. Naye kankulage ekintu kino mulangira nyina essimu ne mwamisera jinjagala nkimulage. Bannayuganda njagala bagamba nti time is coming nga mu Uganda tekyasobola kufuluma ku salt media. Bwe kiba nga kituuse Italy, bwe kiba nga kituuse mu America, bwe kiba nga kituuse Bungereza, time is coming nga mu Uganda tekyasobola kufuluma. Time is coming emirimu gya salt media giyimirire. Abakkiriza bajja bagano genda course of prayer. Time is coming unless nga something ekisoboka kikoleddwa. Nyina akantu kenjagala okulaga omusajja wuno tunulire ekisaawe ky'ennyonyi ono ali mu yero munatusonyiwa njagala omuklikingeko otunulire ekisaawe ky'ennyonyi linako esensinganye. Today I'm in Heathrow flying out tunulire ekintu eyo airport Heathrow tunulira airport empty yonna nkalu. Yeah, that's Hello enough. everybody. Wamisiraji Today I'm in Heathrow. kyetwogerako kyekino tunulira airport ya Heathrow ogimanyi bulungi n'obwabbize bwayo yiyo bwefaanana
Nkalo. Please. Tujje ebyobufuzi n'okugumya abantu. Sendowooza. President ayogedde ddala ng'Abaganda ab'omukyalo eri gye nakulira ekitatya. Era kitatya. Twamanyanga emmesagi zireeta kawumpuli. Naye nga taata atugamba twetegese ekimala. Bw'ofumba bikyayi ebikalu nga baleeta ekibbo bwe baatadde muwogo. Ng'olaba emmese wezaalidde nga baleeta akaso nga basala nga bagamba nti kati twetegese ekimala muli naye nga beerabidde nti ono zaafuseeyo era omusulo gw'emmese gulaza okusinga amannyo g'emmese. Omuntu agamba twetegese ekimala nga gwetegekedde mu butakwata mu ngalo naye nga tazikutteemu yakukamulira obutunda yakola emirimu gyonna yakuwa buli kimu indirectly oba ozikoze eki kibinyonyi tutasobodde kuwa bantu bakontrol kintu kino. Tunulira mwami Sirajja omusajja ono enfa gy'afaamu mulabe uya kutukagenda bwe bati bwe bafa aba coronavirus kikukwata nekikukubaawo n'ovaamu omukka paka lw'okutuka so afiira mu bulumi uyo so agenda paka lwafudde. okugamba twetegese ekimala oteekwa okuba nga weekakasa nti abayitale abalina n'ebyuma ebyoza ne mu ofiisi we bagenda okubeera nga wano olondobamu abalina buno obugundi bwe tufukiire naaba nga nabonna liba tebabonaaba nga buli watono obusanga wali ku finance gundi ku palamenti n'awalala nga awalala tebuliimu eventually mumikisinga gwe yanaabye mu ngalo n'agaana okukwata mu ngalo omukazi ogenda mukwasako kiti omanyi gy'abadde gy'asiibye. So tusabe busabi Katonda Uganda tuneetegekako naaka okujjako okunaaba mu ngalo n'obutakwata mu ngalo. Actually nga bwogambye tusabe Katonda. Tunuuliranye ekintu kino. Minisita Vincent Bamulanga Kisimu gy'olabadde ku Media Center ng'agamba nti bakyalina okusoomozebwa okulwanyisa enzige. Abantu bamanyi nti n'enzige zikyali mu ggwanga. Emu ku issue gy'awadde agambye nti eddagala ly'enzige lyatuweddeko. Mukyabulwa ddagala lya nzige ng'erya coronavirus. Tunuulira abakulu abali mu tourism bagambye abalambuzi abadde bajja mu ggwanga lya Uganda bakansolinze flights zaabwe, bakansolinze bookings zaabwe. Aba hotels association twala aba hotels omukyala akakasiza n'agamba nti hotels nyingi abazungu n'ababadde baveebwerezo badde ba bookings bazi canceling nga batwa options bbiri, either mutukirize twongezeeyo okujja kwaffe oba mutuddize ssente zaffe. Ebyenfuna bya Uganda bigenda kukosebwa revenue genda mu kikuubo ebintu bitandise okulinnya. Revenue tegenda kuddamu okuŋŋaanya musolo gwe yakuŋŋaanya. N'ensi nyingi zatandise okusonyiwa abantu emisolo kuba tebakyakola. Kakati bw'oba oyagala kati wano kye twakwata mu mutwe obulwadde obuli China. Weebale nnyo. Naye ensi 15 President Museveni yali agadde kukyala muziriwa kwezo. Bagambye ziri kati batugambe Democratic Republic of Congo. Tshisekedi tajja kujja wano. Museveni tagende wali. No. Even the presidents. Nyogera kati abantu abasala ensalo ku mukama wange agambye nti twetegese ekimala nga ne borders zonna si nkavinge. Tumanyi wano Busia Malaba neno Empondwe waliwo bangambye paka kye abantu bayingira bwingi nga tewali abakutteko baagala ne baddayo kolaki guyingira so tukyali ku eggwanga lya America abakungu 5 okuli aba Congress okuli chief of staff beetadde mu karantini bennyini America babadde ku mukolo ne bakwata omu kwagambibwa okubanga ina coronavirus mu ngalo. Chief of staff ne ba Congress 5 beetadde mu karantini bennyini tebadda mu kusinkana for 14 days. Omukolo gwe gumu gwabaddeko ne President Donald Trump ne yekaza nagandi mulamu ne baga yeetaaga keberebwa Trump. Naye mwe muyina kikwata mukwale takkiriza yagamba tebamukebera. Endwadde ya coronavirus mbadde nsaba. In fact simanyi bwe tulina kugipika. Bannayuganda okubategeeza butya. Nze ntya n'okutambulira mu taxi. Ntya n'okugenda mu mipiira.
ntya n'okufuna entuyo z'omulala kubanga ekituufu kiri nti waliwo omukisa okubanga coronavirus mu Uganda asobola ekikulu mu byonna tugenda mu campaign eggwanga erya Italy eggwanga erya Italy bagamba Italy omanyi lwaki abantu bafudde bwe bati bagamba nti bagenda okumuzuula nti coronavirus yazze ng'ali mu ggwanga eryo mu bantu 110 nga already yajja dda Bungereza ku lwaleero UK yakafuna abalwadde bali 375 abakafa bali 6 Bungereza egambye they are expecting abanaafa abasuba mu 100 bakafiisa 6 Bungereza basubira abanaafa abasuba mu 100 abalina ku bujjanjabi obwa waggulu ffe tutudde tugamba temunaaba mu ngalo abini munaabe mu ngalo temwekwata mu ngalo temunyiza mu gundi byonna byakajjajja tamuleeta eddagala bwe kibanga kisoboka mweteeketeeke ekimala eddagala eriyamba okunaaba mu ngalo abagambye nti nno n'abalina butoyireeti mufube okulaba nti tebumukozesa akayumba kamu temukakozesa bantu basukka 20 Embubene nga tebalina toyi amasomero bagaggale aga IPE galina toyi emu mulimu abaana 10 embubende osanga amaka 10 ku maka 10 nga amaka 3 galina toyi etegerekeka amaka 2 galina yabisanja amaka gaddako tegalina gagenda wa neighbor yasima kati byebizibu ebyo byonna biri mu Uganda naye tusaba omukama tukwatireko obulwadde buleme kujja kutu zinyaluguje njagala konto omutwe emboozi yaba abesimbyewo ku ntebe bwa president abatandise okunoonya akalulu batugambe paweze 29 Okulonda kwa bonna mu mwaka 2020 kwakasikiriza abantu 29 ne bawandikira akakiiko k'ebyokulonda okwebuuza ku bantu ddala bajje bavuganye ku ntebe nnene mu ggwanga. Omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga asinzidde ku kitebe kyako mu Kampala n'atusomololerako ku balaze obwagazi omuli n'abakyala 2 era bakyeyongera. Wetwogerera kati nga baagala kwesimba ku bwa president mu ggwanga be bano Omwami Elton Joseph Mabirizi, Dr. Kalim Moses Amin, Mr. Mugerwa Timothy, Apostle Ben Okulonda kwa bonna mu mwaka 2020 kwakasikiriza abantu 29 ne bawandikira akakiiko k'ebyokulonda okwebuuza ku bantu ddala bajje bavuganye ku ntebe nnene mu ggwanga. Omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga asinzidde ku kitebe kyako mu Kampala n'atusomololerako ku balaze obwagazi omuli n'abakyala 2 era bakyeyongera. Wetwogerera kati nga baagala kwesimba ku bwa president mu ggwanga be bano Omwami Elton Joseph Mabirizi, Dr. Kalim Moses Amin, Mr. Mugerwa Timothy, Apostle Ben omukulu omulabye omulamuzi Simon Byabakama nga akatiriza ensonga y'abakulu abo abavuddeyo 29 sofa muno mwe muli Lieutenant General Henry Tumukunde, mulimu Elton John Mabirizi Yaluwoni Luli, mulimu omukulu Robert Kyagulanyi, abalala bangi naye ndoza tulino waliwo bagamba bawerekera kamba kusomere nga gwe mumbulira ne mwamisira je nti muyina gwe mumanyimu gwe tusomanga muga nti eyo mutu mumanyi sibwe kiri ndabyemu ne yali mu kaluka aru yali aruki municipality nabulu ensimbi obukadde 3 ez'okwesima okubwa MP ne bamujjamu kataze kalunga bayitaga obukadde 100 yali mu obukadde 3 mulimu Elton Joseph Mabirizi oyo tumumanyi, Dr. Karim Moses Amin, Mugerwa Timothy, Apostle Ben Israeli Seninde oyo simumanyi, Honorable Kyagulanyi Sentamu, Bob Paulo Akiyenge, Sendagire Isaac Salongo, Semusu Mathias Mugobansonga. Semusu Mugobansonga yali munnabyabufuzi Mugobansonga abadde ndoza mu opposition nnyo. I think doza tukome naawo baganda bange kumeza aze kuba president sonamanya akasigadde kangale ogalese Pastor Henry Tumukunde ne Kyagulanyi Siraje ngenda kuwa dakika 2 ne Lugonvu 2 tuwumule
kino kikulaga kinga tuli wano nga tetulinayo betumanyi abalina okujja nga tebanajja. Kikulaga ekintu kimu akakiiko k'ebyokulonda kasooke keetereeze newe bajja 100 gwe bagambe nga tonnabawa lupapula kwolonda stationary wo bagambe basasule sente anti nani refundable ojja kulaba nga basigadde betumanyi nga 5 gamba mabirizi nti sasula sente zaffe wano oli baba musponsorinze ezo muzifune nga electoral commission abantu 29 n'okusoba bajjeeko sente zonna nga tonnabawa mapula ti mugende mujjuze nga sizakujja ojja kulaba bali serious obukadde 2 nga basigadde 5 abanaagendamu 2 bajja kubeera sponsored by someone nti in case onaavuddemu akalulu kagenda mu maaso olaba wana akalulu k'ejjuba ebibiina byagenda ogenda mu referendum Museveni yavuganya n'ejjuba yoba yalagawo omusajja oyo so ekintu kiri kimu ekyokubiri nti abantu bonna abamu bagala sente ayinza n'okuziba nga abiyaga yina nga alina kyagoba okutegeerekeka wayagala okutagatinga naye nga asoose wano nga Simba wava mu Makinde East gyata kyasobola kuwangula Kasozi agandi ngenda kuvuganya owa national chairman NRM mvuganye ne nga naye tannaba nakutegeera nti bagenda kwamendinga baawule chairman wa NRM kufulaga beara ye ng'agamba ekyo naye ng'ate kyagoba kirala nti kwani tebamumma okumusasula ng'aleese solo candidate proposal okusekendinga Anite ng'amaze okugira Anite ne bamusasula nga nti ojja kwesanga nga ono guba wadde obwa ICT yani eyali omwogezi wa poliisi Judith Nabako nga n'ensuubuga naye yali omuganzi nali mukama waawe kati nange nzijja kwesimba ku bwa president naye nga ayagala finally either kuvaamu ajje nga afunye CV former aspirant ajje ku bwaki abantu bonna ng'ogyeko Besigye ne Bobby abasinga balina kye banoonya bawo waba tanoonya ssente anoonya kugenda mu yala naye nga eno ye platform esooka Mabirizi alina wayagala okugenda okudda ogwokubiri nili baadde bamwerabize kyali asimanyi oba azuukuse naye ajja kukola ki naye ajja kujja so electoral commission yeyina okulimitinga stationary waayo ngekugamba nti oyagala nti ye gwenda kwebuuza nti kwata bino then eteekewo fair play tibuli agala okwebuuza oba kazanyiriza oba ali ddoboozi ly'ekyebando nga yeebuuza nafuna n'amusekendinga atamulonda teyamulonda mukaba teyajja kati oyo bakumuwa stationary ezenkananizowa zino owa president bandize bonna kumpi nga 2 n'obakola ki n'obamiti naye buli muntu alina kyayagala akasengejja ke kateekwa okusalako bajja kwetema bokka mukulu Lugonvu ensonga lwaki gwe sisooka nenjikulekera netusooka tuwummula tudde neeyo tusooka tutegeeza abantu mbadde oyagala kunneerabiza omukulu ayingiddewo mu ggwanga era tukeera mu woofiisi omusumba Rosias Bujingo Mutaka batugambye zinagenda okuwera ssaawa 3 ez'okumakya ng'ali ku House of Prayer Ministries International ndi wano 3:30 tojja mmulaba 3 ez'okumakya ng'ali ku House of Prayer mulankyawa musubire kuvayo ku 9 ate kati ffe tugenda kubeera eri. Ladies and gentlemen, njagala okubategeeza nti omusumba Rosias Bujingo omusumba wa House of Prayer Ministries International banji babadde bagamba nti aliwa abadde bweru wa Uganda akomyewo olwaliro eddakiika ziringa 18 amawulire ge n'akafuna amaze okubanga atonya tanatuuka na wakakyali mu luguudo luva Entebbe okudde wakaawe naye nga olunaku olw'enkya tagenda kubanga agamba nti waliwo obukowu obw'ennyonyi asibira ku House of Prayer Ministries International mulankyawa ate nga twetegekera Good Friday egenda okubeera omuliro ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guli ogujja. Okay. Yeah. Katuje.
Soul Television, Femunyo. Nsaba Katonda sizoni eno ereme kuleka mu mbeera. Katonda alabikeko mu bulamu bwo, alabikeko mu maaso go, ddala naawe okijulire nti Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo namulabanga atambula mu maaso gange ng'atereeza ebifo ebitali bisende, ng'amenyaamenya ebisibe by'ekikomo, ng'atematema ebisibe by'ekyuma. Tetugenda kussa mukono olw'okutanula wiiki eno nga nnaku z'omwezi 13 olw'okutaano olugenda ofunikira ekisiibo. Tugenda kuba ne night prayer ng'eri mu maanyi agasinga ge tulabyeko. Olw'omukaaga luliko lankyawe y'amaanyi ennyo Sande ng'ennaku z'omwezi 15 tulyoke tumaleyo ekisiibo ky'ennaku 14. Katonda alyoke akuyingize mu bugagga obwakwekebwa mu kifo ekiriko enzikiza. Katonda alyoke akuyingize mu bugagga obukwekeddwa mu kifo ekyekyama. Ne neighbor mugambe omulokole nawe atali mulokole, ke kaseera olaba omuntu ow'okusatu mu bulamu bwo. Olabye omuntu oli eyabonabona ennyo, n'olaba omuntu ono gw'oli leero. Waliwo omuntu gw'oteekwa okulaba, amakuli gonna g'ozoolaba, ebijinji byonna by'ozoolaba, eddogo lyonna ly'olabye. Bagezaako okuziyiza kulaba muntu wo mu paati 3 naye bonna kabagweyo. Katonda ng'ali ku luuyi lwaffe, omulabe waffe wakuzikirira. Tosubwa nayiti puleya ku Lwokutaano nga 13 ffenna tusinkane. Mukama nga bali omulamu, nkwegayiridde okemebwa n'ova mu kisiibo kino. Eyakikwata kikwatire ddala. Kogende ku mbaga kakubeere kwanjula bw'olabanga emikolo egimu togisobole. Gaana buganye okugendayo, naye gaana emmere ofune ekinaabeezaawo emyaka 5 egiddako, ofune ekinaabeezaawo emyaka 7 egiddako, ofune eky'abaana n'abasukulu. Ekirango kigenda mu maaso n'omulala mugambe. Abalala bonna bamaze okuwandiika kati kabaka w'ebyamono bwino ayingiddewo n'amazima kyama ku kyama ebya wiiki eno. Siggwangako ddalo soma ku lutalo lw'entebe y'obwa pulezidenti olumeza amagondo. Bobi Wine mwayanukulidde omwana w'embuga Muhoozi Kainerugaba eyasuubiza okumusinkana babeeko bye bakkanyaako. Omuliro mu nnyumba ya Museveni. Tuleese olukiiko General Ono eyabadde akwatira amatayi mukama we Museveni omukono abataasa. Besigye naye ayogedde ku biriwo ate ye Nadduli akolimye olw'okumulangira obutalwana nti mu lutalo lw'e Luweero yali ng'ayenga mululuuza okujjanjaba abalwanyi n'alabula Abaganda ku biriwo. Obadde okimanyi nti baminisita ab'ensonga n'abanene mu magye ennaku zino batambula ne capati, ebikomano n'essumbuusa mu makooti bye balyako enjala bwe baluma okwewala okufa. General Sejjusa tumuleese ng'alojja akatwe bwe kanyooka mu NRM. Eyali minisita Nantaba naye aliko ebyama ebitiisa byalese tobisubwa mwono bwino. Matembe naye ayongedde okwasa. Wuuno anyumye ku lukiiko Museveni mwe yaweera ebiragiro by'okukebera siriimu buli amwesimbako ku ntebe ey'obwa pulezidenti. Kabinenti newaawalanga egamba nti obwo si busosoze mu bannayuganda. Olutale Mengo Katikkiro Mayigo ne Kyewalabye Male yawumudde emirimu gya Buganda Land Board etwalaganya bubi. Tuleese ebipya ku ntalo eziri mu DP. Betty Namboza annyonnyola nti bwe beevuma ne Mao Watermelon enzujju n'emmome tolwo babeera bakola. Kituufu kamera za Museveni ez'oku nguudo za Kiwani oba ababbi n'abatembe bazifuludde. Lwaki tezikwata abatta abawagizi ba People Power? Amazima ku nsonga eno gasange mu Ono Bwino. Ono Bwino aleese kaawona we yakomye ku muggo gw'entaana ng'anyuma be baba bettisiza emirambo gya coronavirus okumala wiiki nnamba ne gibasesemya okubakankanya n'okubayubula ensusu. Mulimu n'engeri obulwadde buno gye bukoseza ebyenfuna bya Uganda mu by'emizannyo. Cranes bakoji basusudde ensonga lwaki omuzungu yasudde basitaaba yakka mu AFCON. Ebikonde sitoomu yekka
yafunye tiketi ya Olympics nyina yali amuganye ebikonde lwa kitaawe kubivaamu nga mwavu kasita abasinga okukola assist n'eddakiika mwe bazikoledde mu Bulaya sizoni eno. Bw'osoma amawulire nga tosomye bwino oba tosomye mawulire. Soul Television, Femunyo. Programu omusunsuzi gyo kyalaba nkwebaza okuba ntambula naawe ntunatunula wano eddakiika zino zakayitako 35 ku ssaawa 5 tugenda ddala paka saa 6. Lugonvu tugenza kankweda eddakiika 2 tumalirize ate kontre tuze tuwe emboozi ya Kyagulanyi. Okay. Oyogedde bulungi. Neera kanzijukiza abantu waliwo bakatwegattako Musumba Luizias Buginga akomyewo mu ggwanga. Atuuse lwaleero sinafuna mawulire oba ewaka atuukidde ddala n'ensimbi okumanya nga bakyali mu kupirimpya mu kiro kino naye genfunye nti nkya atandikira ku House of Prayer Ministries International banyumiza olutabaalo n'ekigambo kya Katonda mulankyawa nga tweteekerateekera Good Friday ebiteekateeka ezisinga zaawedde dda naye nga tuvudde ku nsonga ezo tudde wano ku nsonga z'ebyobufuzi. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda tomunenya era byonna byayitamu abiyitamu lw'amateeka nti nange nga bundaba wano nkeera ku makya n'enzirayo empapula z'okwesimbawo ku bukulembeze era erinnya lyange eriyingiramu. Muntegeera mwabo abaali baggyeyo empapula kubanga wano etteeka terimulaga nti olina okubaggyako ssente kubanga wano basaba genda mu consultative meetings kwebuuza ku balonzi. Etteeka limugamba wali kujjayo nomination forms ndi bwajjayo nomination form tukwagaza obukadde bweza Uganda 20 ezitakuddizibwa wadde ovudde mu lwokaano waabalindira bano bonna bali mu yoolero na kinyumo waliwo n'ababeera ku mwenge gwabwe ne bagamba nti kyogamba okikakasa nsobola ogendayo nezigyeyo nti osobola amalanga azikumisiza muliro najja era bazikumisa omuliro najja n'azigya gaba nenzirina era kati babuuze baziriruddawo abamu bazirina mu mwenge gwabwe abamu batamiivu kubanga tosobola keera ku makya nongamba nti Uganda nga bw'ogiraba nze kati kiringa okkeera ku makya kujjako nga ngudde ddala tannabaamu okujjako nga ngudde ddala era nga ndi mutamiivu nga nkeera ku makya nga ngamba nti nze gwolaba banoonya abasambi b'omupiira 10 abasinga nga mulimu pa Ronaldo, Cristiano ne Messi nga nange ngamba nti kaŋŋende ndiko ekikyamu ku bwongo. Ndabyemu abakyala babiri beebale kujja omukyala Grace Kabalungi Muruha ne Darren Kamusime. Temubonyaabonya abambi bayinza okubanga balina ssente nammwe nga mulina ssente naye ssente muzireke mugende mu Bangafi ya Grow Forest mugulete kababaweereko ekibira mulime emiti. Uganda twakafuna abantu abakesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga nga abakyala bali 3. Twasooka ne tubeera ne Meria Kaulobote yali mwaka 2016 2011 ne tujja ne tubeera n'omukyala Bet Olive n'emisango kamya tuli omwe. Meria Kaule yagira mu UPC by then yali president w'ekibiina ekya UPC ng'omwami amaze okufa 2011 tujja ne Bet Kamya era yali president w'ekibiina ekya Uganda Federal Alliance okitegeera bonna ababiva mu kyenkana ne tujja mu 2016 ne tubeera n'omukyala Maureen Walube Kyalya naye bye yakola wabiraba ku lwaleero tuzze ne bana abakyala mu Uganda abakyala ndoza balinga 3 abayinza okugezaako kugamba nti basobola okuyugumya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Omukyala asooka omukyala asooka ye Speaker Rebecca Litwala Kadaga ayina obusobozi era asobola okuyugumya ekisaawe kya Gombe kubanga bannayuganda bamwesiga abodde oluvuganya n'abatali baludda oluvuganya. In fact omu ku bakyala bannayuganda ne bannabyabufuzi abazanya politics waabwe ng'ali open nga bw'obanga NRM yekoze ensobi abakuba bubi nnyo nga ba opposition yekoze ensobi abakuba bubi nnyo oyo Nambemu Kadaga tulina omukyala Winikiza bw'ajja asobola okukira ku makya n'afuuka ensonga y'omu ku bakyala benneesiga. Winikiza yali leader of opposition. Tulina omukyala Wini Byanyima naye singa abangazi be bakyala 3 benandisubidde mu lwokanoni bwabanga tebaza basigadde mu tulekere ensonga. Kakati guno omuwendo gw'owulira ogwa 29 bano batumalira budde
olukano lulimu abantu basatu siba bayisa mu maaso n'ebifo bingi waliyo obwa kansala waliwo obwa ssentebe ku byalo waliyo obwa MP waliwo obwa ssentebe bw'amagombola obwa meya bw'amatawuni council bikyali ebyo bangi bazze bezimba Kyagulanyi yatandikira ku bwaki ku bubaka bwa parliament bwabanga mukama amukutteko tugamba olukano lulimu abantu babiri ku bantu basatu lulimu President Yoweri Kaguta Museveni lulimu Robert Kyagulanyi Ssentamu beba babiri owokusatu akyayina ebizibu bye ebiwerera ddala nga bannayuganda kige balina emikisa 10 ku buli 100 okumwesiga ye retired Lieutenant General Henry Tumukunde kakati ye wokusatu gona agamba neyoyo otunulira Mbabazi style nti era jakumalira Mbabazi yakola ki giyamalira kati bana abasigadde n'obutatumenya n'okujuza about paper yafe kubanga muleseewo kana vayo kwewandisa na kusaba kuwandikira kachiko kabya kulonda kusaba ko bwatakikola bwate ujja kutumujja kwa kalulu so naye byonango obijjukira issues ziri biri mulangira nakyogera ku wano last year nti obukali obira bubiri obwo kuwangulira mu akalulu government yebira mu buyinza either ngoyagalo jiwangula mujja banji ne mugabanya gabanya obululu naye mukujja banji mulina okumakinga sure nti mukujja banji neri mu kibiina ekirimumiza bajjayo nga baki nga banji bwe mugabanya ne kubula weze ebitundu 5 ku buli 10 ne muddamu akalulu kiwandiise rilani akutte ekisooka n'akutte ekyokubiri n'osuubira Kyagulanyi ne President Museveni singa President yanabaakomyewo ekitali ekyo abasigadde mwenna muva mu lwokaano nimubeera n'amazima n'obuntu bulamu n'okulengerera ewala ne mutalowoleza abantu nti mulina bye mwenoonyiza n'okuba nti mulina ekikyamu ne mulekera nammwe mulaba nti be basobola ne mugamba nti bani abali mu mupiira nti wadde nga waliyo n'abaala abagezaako bano abafa abali eno basentongo naye twetaaga Messi na Ronaldo bemale ggoga Messi ne Ronaldo kibangwira okusalawo ani asinze ani atasinze kati bano bonna abirimu omwenda abajja abasinga sente zigenda basuula abala bagenda kuva kubanga gavumenti abamba beera mu kuwakana ku mwenge gwabwe nze nyina bemmanyira mumanyi wano ku mwenge babaddemu okuwakanaga nti nsobola zijjayo nti olimba balina obukwakulizo azirina neebuuza agenda zikozesa ki so akalulu ka Uganda ng'olwaleero lwe bakomekereza okukebera enkalala z'abalonzi olwaleero tebongezaayo tulina ebibuuzo bingi bannayuganda beetesitesa akalulu ka 2020 oba kali mu mboozi ng'ovudde ku ekyo ndabye omuwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Jotham Talemwanga agamba nti mu ku nsonga lwaki ku polling stations abantu babaddeko batono ababadde bagenda okukebera enkalala z'abalonzi kubanga abasinga bayise ku mitimbagano mulangira bwe manjagala okumanya gye ngenda okulondera nkola ntya nga mpita ku mutimbagano nga nkozesa ebyuma bikale magezi akantu ako baali baakawa naye nkeerabidde otegedde mwami Siraji bwe mbanga ngenda okebera we ngenda okulondera nga nkozesa kompyuta oba essimu yange nkola ntya nga sigenze ku polling station ebiseera sibiina era sigenze webalenyi bwabanga mwami Siraji omumanyi ne mulangira omumanyi tebamanyi muntu ki gwe nnimba ow'ekitagata nti yakola ki suubira emivuyo ku last minute ku kaseera ak'okulonda nga abantu bagenda ku polling station nga amanya tegakola ki tegaliiwo naye wakyaliwo option bagaddewo olwaleero gwekola ekintu kimu genda mu ssimu yo oba ku kompyuta genda ku website ya Electoral Commission kebeera we banoonye ojja kulaba bajja kuwa endagiriro saamu nneeni nnamba yo ey'endagamuntu bw'ona agissaamu ejja kulaga woolondera naye ku lwaleero tukyalina mukisa kukyusa woolondera gye bakutadde ne bawana bakaseese nga gwe oli mu Kampala bw'onaaba ng'oyagala okulonda omuntu ojja kulinnya ogendewa ekaseese kubanga tewakyali kukyusa naye tanapu ebadde ntono abantu tebalina mu mutima guli in fact banzijukiza akalulu ka 2010 n'emeka 2016 abantu essuubi lyabagwamu nga naye tufaaki after all era tewali nkyuka abantu babala akalulu nga tebannalonda ye challenge tulina lwaki bannayuganda tebalina bwesige mu kakiiko ka byakulonda kale lwaki obeerawo nga abantu bakubuusabuusa kontrol tuwe emboozi eya mukulu Robert Kyagulanyi era naye ekwata ku kulonda omubaka wa palamenti owa Kyaddondo East era nga yakulira ekisinde kya People Power Robert Kyagulanyi asinzidde ku mukolo ogw'okuyozayoza sipiika wa KCCA eyalondeddwa Hajja Beka Kawalya n'akubagiza nnamwandu wa Dani Kyeyune eyakubwa amasasi Nansana kyokka n'agumya abawagizi be obutaggwaamu maanyi okwaniriza mwannyinaffe mukyala Kyeyune Dani
baganda bange newankubadde tuli mu kujaguza newankubadde tuli mu kuyozayoza muganda waffe tetujja kwerabira tituli mu kungubaga. Speaker Kawalya leero abadde ku kitebe kya People Power e Kamwokya gyasinzidde okwebaza omubaka Kyagulanyi gwagambye nti yamwogira nnyo mu kaweefube gw'abaddeko ono era amwetikidde ebirabo ebimwebaza. Kwebaza Your Excellency olwa sacrifices z'okoze zonna n'okutiisatiisibwa kw'oyisiddwamu nga tukimanyi bulungi nti omulimu gwe kuyimba nga nakati tosobola kuyimba era nkukakasa nti tugenda kubeerawo ebirala ebimu tujja kubikola. Kyagulanyi nga tannaba kutuusa obubaka bwe eri abantu awadde kansala Mohamed Segirinyo omwaganya yaba atuusa obubaka bwe obw'oluzungu mu bantu obulese bangi nga bali mu nseko. Ebigambo byatuusa era nga nja musaba abituuse mu luzungu nsobole odduwona sebo. People power, our power. To stand here to say something when my president is on my side. When the president is on my side. So I call upon all Ugandans to be strong, to be courageous. Alumanyi, 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 alumanyi. Omubaka Kyagulanyi yeebazizza nnyo Speaker Kawalya olw'obuvumu bwe yayolesa mu kampeyini ze bw'agambye nti bw'abadde bwakugatta abantu. Njagala okwebaza olw'okulwaninga kampeyini eri clean ebaddemu obuvuyo bungi nnyo naye fubye okucommunicatinga n'okuteekawo ekifaananyi ekiri positive. Okwogera kwe akufundikidde n'okwebaza Katonda gwasabye okuyamba abalala okwogera n'okukola ebinaabayamba okweyongera mu maaso. Njagala okwebaza Katonda olwa mwenna era nyongera obbasaba abagumye abase ebirowoozo ebirungi mu mutwe abase n'ebigambo ebirungi mu kamwa tusobole okubeera nga betukola bikiikirira ekyo kitwagala eggwanga lyaffe lituukeko. Bannange tuziisa abaana bangi. Speaker Kawalya yeebazizza banne abeewaddeyo n'okukola kyonna kye basobola okulaba nga awangula ekifo kino. Agambye nti kyabadde kyakusaalirwa nnyo NRM okubawangula mu Kampala era ekyokukola asazeewo kukiyisa mu luyimba. Kaakati funa endagamuntu osobole okwebeereramu okukyusa ebitonyiga ago amaanyi mugalina era. Abalala boogedde kubaddeko kansala Farida Nakabugo, Ssentebe Nyanzi n'abalala. Era mwenna abali wano nkakasa mudde ku ground ate mumatize nnyo abantu baffe ab'NRM nabenga batwegattako kubanga bangi bayagala dde okwettakkuluza ku kintu. Tukiriza mu discipline nti tuli bantu abakkiriza tulina okubeera ne discipline, financial discipline, leadership discipline, governance discipline n'ebirala byonna. Bekusakiddwa Robert Mutebi, Dennis Kasirye ne Naiga Rita, Kraso TV Omunnyo. Bade sagala kutandika na lugonvu ku kintu kino. Njagala ntandike na Siraaje kubanga kadde kagenda. Ekyo kibadde kondedde nnyo okusooka eri FDC. Ekyokubiri oyo agambye nti amanyi nnyo oluzungu Segirinnya Mohamed naye asaze layini. Ekyokusatu kondedde nnyo eri eyali campaign manager wa Nyanjula Honorable Kasibante Moses nti kati bano babadde n'owa People Power omunafu baye mugerwafu si munafu kale naye onaze n'amajolobera ng'obwa sipiika kijja kuba kizibu eri enkambi ya People Power okuleeta oli mugerwa nga bwe kijja okuba ekizibu mubiru nga bwe kijja okuba ekizibu NRM okuleeta Singi oba Tindiibwa nga waliwo Betikambya kakati njagala ondaga omwaganya wakati wa Betikambya ne People Power olutalo nga luzinda Kasibante wawaguliza lukwaga amutuze ekyo kimu nti chance nene nnyo abantu bajja kusalawo okukwata ku nkanaga ti owange ogenda n'ONRM n'okugenda ne People Power otwala ki Makindye twalina ekiseera nga mabika avuddeyo ewafu agenze simanyi ku bwalodimea nti mugamba kawansi empewo egamba Lukwago n'agaana
abantu ne bajja 13 nga mulimu ne deputy road mayor ne batwa Simbwa n'atwalako ekifo nga twasamye twamala kuddeyo kutuula tyokunoonya owa DP atasobola kuwangula kyalo katugende ne Ibrahim Kasozi we FDC ebira tunaabiraba twesanze nga tukyatambula naye ekisinga byonna nti mu Kampala kati NRM ejja kwongera okufunayo ebifo bwetunuira sequence ku baakoze eki ku division level owa speaker n'owa deputy wano owagwo ne bamukwatidde obukwatisi bwekisaba Honorable Muhammad Nsereko owa DP babadde n'abantu aba nga Lukwago bwe yakuba abantu baba DP n'afuna babiri deputy road mayor nono ate deputy road mayor yabadde azze ng'agenda kulonda Kawalya ono n'amugamba nti wayi olina okunominatinga Nyanjula namunominate yensonga yabadde akaaba ng'akaabisa essanyu eyakawali okuwangula n'ennaku era okunominatinga omukyala era omukyala oyo njogerera wano ayinza obutadda mu byabufuzi n'agenda yadde ng'adde ayagala wamunikasa n'obwa deputy ayinza obutadda no kati mulwadde ekisooka alina pressure takyasobola speed Lukwago gyamusikirako gyamutambulizaamu takyasobola ntalo Lukwago zaamulwanyisa exactly nti oyo agenda kuvaawo oyo tumufiirwe tunoonyeyo obasaala Kadija baani kaakati abalala bagenda kubeera NRM ena kukkiriza okumenyawo naddala omwogezi wa FDC Ibrahim Ngandi jangu otuwetondere nabaddeko naye naga nti kati netonda kigwisooka ombuuliremu okuba wangulira ekifo oba okubeebaza okunkuba oba okuntiisatiisa okungoba muki so this time round ebibiina waliwo ekisaawe kijja okutuuka nga tebiragira ng'abantu bano abawansi beebasalawo era nga bwekyabadde ezo entalo zonna z'olaba wonna abantu bajja kubatunuulira agandi no nkolulu twagala ki DPC gwe gusoose okusalawo Lukwago yagaana okutwala ttivi nakati tutuute mabike yafuna ki ku bwa road mayor yafuna bumeka ewaffe twajjako ffekka nga baindependent era waggulu balwana ne tuleeta ne bameeya babiri ne tuleeta Owekawempe Munyagwa ne tuleeta Azuma wa n'abakansala 17 era okubayisaawo twakolanga Kawalya bwe baakoze twalina okwegatta n'abenyala mu kulaba tufuna owa DP ku bwa kansala Makinde senga tetwalwanye mu ennyama yadde atuleetedde owaenyala empulaguma division yokka eyo eyawonye buli division gye muli muve mu ntalo za waggulu mutereeze division zammwe batereze wansi mulabe abaana abagasa Lugombo atera bagamba wano nti nno mu kifo ky'okulwanira eri waggulu mufune ababaka ba parliament abawera ojja tubuuza nti Kalungi baleeta waaki Kalungi yagendako embaalo okusaba obwa national tubazeemu nga tonnaweza myaka gifuna kifo mulyennyama bwe yava ewa Sebaggala mu simanyi property tebamuleeta Kasozi bwazze gati oyo wefudisi mutambuza waaki buli muntu yenna opposition yamukubira ekipande mu Kampala oba wa DP so ekintu kiri kimu kunoonya bw'olonda akaluluko kagenda kuwaaki naye obuzibu buli bumu financial discipline omusajja abwogeddeko awo ndowooza people power yina okukwata mu nsawo akatono kerina ejjanjabe abakubiddwa abo ku lwabwe ebalage nti kano ke tulina naye tukaleese abasajja ba Boston baŋŋaye nti people power eri tebamanyi Museveni tagendayo n'ambasada tagendayo mu Boston gwe balaba ajja okugaa nti njagala ssente yaani ate nga munnayuganda era bamuwa kakati Lugombo Siraje kamuleke kubanga akadde kange kagenze naye gwe kankuwe ndoze eddakiika 2 zijja kumala tumalirize n'abamawulire jjo twabogeddeko ndoza nze kambazingire ddala lumu ebigambo bibadde bingi ebyogeddwa mu nsinkano eno njagadde bagenza okubitunuulira ndowooza nga balaba obwetaavu we buli singa oba ng'omuntu yakubaleddewo oba nti yakulembeddemu sijjaga nti yamubeereddewo naye yakozeseza brand ye ndowooza kati kyogere bwe tutyo okuba ng'atuuka waali ebigambo ebyogeddwa mu byonna zijjemu ekintu kimu
entale ziri mu boludde oluvuganya ze zaatulemesezza okuwangula ne baspeaker abangi mu Kampala magombolola 5 agakola ekibuga Kampala ne tumalirizanga wadde tufunye speaker wa opposition ne deputy wa NRM kitegeeza nti NRM erebe okoze eki ewangudde entale ziri mu opposition ziyinza obutakoma kukosa wansi wana entale ziri mu opposition zigenda kukosa ne ku ntebe ey'owaggulu zentalo z'owulira ez'aba Nobert Mao nga Nobert Mao yagwa mu kalulu omulundi gwe yasemba okwesimbawo yali 211 bwe mbaseerabidde bwe yagwa kulwalira akulaga nti nga talina n'abantu wabadde nga oli yali more strong mu bitundu bijjave bya northern kulwalira nti njagala kwesimbawo ku bukulembeze bwa ggwanga kulwalira bano bonna 29 kyenkulaga 29 nga n'owaasatu ajja abagamba nti bazze kuvuganya ku ntebe bazze kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu zentalo ze twogerako bonna obwanga babutunuliza omuntu ogwo naye ekibuuzo omuntu kyasooka okubuuza nti mwani abasasula ani atalengera nti omupiira bamugulwanira abangi maliriza temuteebye ani abasasula miliyoni 2 za nomination webale nnyo kakati bino byonna zentalo eziri mu opposition unless nga musudde nti mulina okukomya entalo mu boludde oluvuganya gavumenti ne munoonya ani abawanguza mugenda kumaliriza nga mwenna mu COVID abantu bangi bolaba batambula Robert Kyagulanyi Ssentamu si lwakuba nti bamwagala naye lwakuba nti bamwagala kakakofiira n'erinnya people power basobole okugenda gye baagala asobole okuyitamu awo nvuddewo bamanyi era ensonga bazimanyi abamu banyiivu kubanga njogera ebigambo bye bataagala njogere naye mwenna ensi ebamanyi abasindike abeesindika bamafiya abasuubuzi ne babuloka bali mu opposition bonna bakulaga nti baagala kuleeta nkyukakyuka mu ggwanga naye nga abaagala okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga be bamu kubakuumidde embeera gye baagala okukyusa emyaka egisoba 30 be bagikuumiddewo kati gye baagala okugyawo mu myaka 5 bannayuganda bagezi bannamawulire ndooza kamalirize naabo tugende bavuddeyo olwaliro president bamulabye era nga bwe nagambidde nabagambye nti bagenda mulaba nesigala nga tugende nti baana bawa ssente nyingi zijja kubeera emitwalo 2 era nabawadde nyingi babawadde emitwalo 10 abamu tebafunye bavuddeyo nga beefuma omuteesiteesi n'abakulu abayita naye kino kituzaayo abazibazifusha mwe muli abaana abavudde Tororo mwe muli abavudde e Mubende mwe muli abavudde mu Northern buli omu abadaga nti mutuwe ssente zaffe ekibuzo ne kisigala nga kiri kimu ssente musaba zaaki kimwakoze ekibuzo ekirala ekibaddewo nga bagamba twagala kusinkana president eyavudde Tororo neyavudde Mwamudaani bonna baga nti bagala kusinkana ni president bwe mumusinkana mugenda mumugamba ki tebalina common word kigambo kyamu nti bansinkanya tugenda kumugamba bino buli omu yazenga wuli nti waliyo ssente bannamawulire kano kabadde kabonera akenkukunala akalaga nti tususse okuyisibwamu amaaso ontegeera munnamawulire tikikwetaagisa kubanga osasulwa ssente nyingi okuuma ekitiibwa kyo nze nayombako n'omuntu omu nali ku press conference emu ne tumaliriza okukola n'empulira ng'agamba banne mbutwekwatekwate tufune transport wa bannamawulire bwe mubanga mu budget yamwe temwataddemu facilitation y'abannamawulire kibeetaagisa kubeekwatakwata n'owolukumi aluweeyo aneekokole nti lugonvu natta olukumi lwe n'atambuza ebigere owamawulire talina nakusasulwa bw'aba azze okukola omulimu ate nze bw'ozimpa nzitwala naye sikundaga nti omaze kuzeesondamu ng'ovudde ku ekyo munnamawulire w'omanyira nti okuze kwe kutuuka ku mboozi n'otabuuza ani atusasula kwe kutuuka ku mboozi n'otunuulira emboozi n'ogibeeramu n'owuliriza aboogera n'owuliriza bye boogera n'okwata notebook yo n'okwata essimu yo oba laptop yo n'ogamba nti story eno teri worth status yange munnamawulire bw'otandika okubalansinga status y'emboozi z'okola kitegeeza nti okuze mu mawulire bw'obanga tofa ku status ya mboozi gy'okola ng'ova ku ani atusasula okyali muto mu mawulire era ogenda kubeera awo tekikwetaagiza kufuna ssente nnyingi nedda kikwetaagisa ekintu kimu ate mulangira musore nyinza okuba nga nnyingidde nnyo naye bannamawulire ekitukwatako ekitubonyaabonya tulinga baboodabooda omuntu akeera bukezi n'agamba nti ekyambeetaaga kusipiikiriza oti mujje abasinga naga nti ewalabika waliyo ettooke nga temumanyi na kibagenda kwogerako n'owulira nga bali mukubo bakoma batambuza nabigere mu takisi nti ino watusaze bano basiru nnyo bafala omwana abadde ayombera wakiso mbu temuddamu kutuyita mu bintu byabye nga temulina ssente kati gwe munnamawulire atambudde n'omuntu we bakulekera kifaananyi ki abasajja obakubira essimu ng'oyagala interview
n'akwekweka buuza lwaki akwekweka kubanga bonna abazze bamukubira essimu bamaliriza bamubuuza nti kakati otusiibudde otya n'alowooza nti buli munnamawulire gw'anaalaba alina kukwata mu nsawo nembeera nga akutya bannamawulire batutya kubanga baagala ezaabwe abantu balina projekiti ez'enjawulo ze bakola naye nga batezituwa lwaki nti bw'anaakuyita siina zaawa amawulire lwaki tuluka ku ekyo okuswala lwaki tuluka okugenda ng'emigendo lwaki tuluka okera ku makya nti eno twawulidde y'ebiri n'ogenda mu ezo ebiri girye naye ogiriridde ku mboozi ki ebiri ogiridde oliridde ku mboozi ki webale nnyo webalire ddala enja tujja kudda lujja kuba lwakusatu n'olwokuna programu musunsuzi bwetyo bwetambula mbadde Junju Francis Lugombo Sentongo ne Sirajiro Bwama nebaza timu yonna ya control wano tubeera ne James okulaba nti byonna bitambula bulungi kigozi ate n'omukulu obwenjovu mwebale kuba nti no tubadde ffenna kaze enkya House of Prayer Ministries International tugenda mu lunch yawo ensonga tujogeddeko musumba Luzias Bujinga amaze okubanga atuuke waka nsubira okuba nti zino essaawa ze mumala okuwumulako yeeteekeretekere n'okutunulira biki byagenda okutunyumiza ne wagenda okusimbuliza enjiri egenda okubeera ey'amaanyi olunaku olw'enkya omusunsuzi akutuusiddwako Angelina Bookshop weesimbidde amakanda anti ekutuusaako buli kika kya textbook eza nursery primary ne secondary